abatannaba kudda ku masomero nga kino kivudde ku bwavu obuli mbazadde ekireetedde abaana okutayaaya mbyalo abamu ne batandika n'okwenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Kino kyeraliikiriza abakulembeze Makinde Ssaabagabo era ne balangirira okukola ebikwekweto okukwata abazadde abatannaba kuzza baana baabwe ku masomero kubanga gavumenti yabateerawo dda amasomero ag'obwereere. Mu mbeera eno RDC wa Makinde Ssaabagabo Mike Muhoozi ategeezezza nti abaana basussizza okusiba mu bitundu gye babeera nga tebasoma, kyagamba nti kitata n'ebiseera byabwe eby'omu maaso. Mwenna abazadde ab'omu Ssaabagabo wadde ebintu ebinaakuterera ebizimbe tebiriiwo oba tewaliiwo naye mwenna muweereza abaana. Bwe mubaweereza at least ne bwe baba basomera wabweru bajje then tugenda kufuna eddagala ly'ekyo. Mu mbeera eno gavumenti ng'eri wamu n'abakulira ebyenjigiriza Makinde Ssaabagabo batandise okuddaabiriza ebizimbe eby'amasomero agali mu mbeera embi ne kaabuyonjo ng'omu ku kaweefube ow'okutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga. Bw'abadde aggulawo ebizimbe bino, amyuka RDC wa Makinde Ssaabagabo Mike Muhoozi ategeezezza nti basanze okusoomoozebwa olw'omuwendo gw'abaana abangi ate ng'ebibiina abaana mwe basomera bifunda ekireetawo omujjuzo. Era wonna we tulaze wonna tulaba nti wakyaliwo obwetaavu era tukubiriza finance owa Minister of Education okukonsalinga Ssaabagabo because population nene. Ate yamyuka meya wa Makinde Ssaabagabo Moses Kanaala ategeezezza nti bali mu nteekateeka ey'okutumbula ebyenjigiriza mu kitundu kino. Twagala ate okuteekawo ebisulo by'abasomesa kubanga nobonaabanga otaddewo class blocks nga abasomesa bava wala nga tebatuukira mu budde tebasula bulungi tebagenda kufuna results ntuufu. Kanaala agumizza bannannyini masomero nti kino kikyali kituuza era bakwongera n'okuzimba ebibiina ebirala ku masomero agakyali mu mbeera embi. Kunoonya ssente endala okulaba nga amasomero gano gatandika kuzimba kalina n'okwambuka. Ekyo ekizibu kisobole okuba nga kivaawo tutambule bulungi mu byenjigiriza. Babakulu b'amasomero abaganyuddwa mu nteekateeka eno batubuulidde ebibasoomooza. Ne kati fensi gye batuwadde tutaasizza kinene tubali tufuna n'ebisolo fact ne environment nyine ebadde compromised kubanga ebisolo ne ba intruders badde balina engeri gye balonda mu environment yaffe. Nsaba gavumenti nti bwe kiba kisoboka etwongere ku masomero ga secondary. Tusanga nga tulina omujjuza abaana bayitirivu nnyo buli mwana atuula ku munne abala bali wansi wa miti olw'okuba ng'eteeka wetteeka tulina okuba n'amasomero buli somero buli gombola tulina okubaamu n'essomero limu. Yettendekero li Uganda Wildlife Research and Training Institute liguddewo enteekateeka empya ey'okubangula abantu ku bisolo naddala ebikuumibwa ku bisolo n'okunoonyeza ku bisolo byonna ebirundibwa mu kkuumiro ery'ebisolo li Queen Elizabeth. Omwoleso guno gwakumala ssabbiiti nnamba nga guyinda era nga balina essuubi nti abantu bangi bakuguganyulwamu.